Okay, LMTV Uganda program ebera stebazi sonsomola wano okaku LMTV natera bojjo kubanga wefunira amawulire agogenyini agakwataganide natera kuba celebrity amanya ne Devozi Queen Sylvia nenga tewerabira mwana Mlensa Lawrence yali behind the camera tenga asangibwa wali erimo King Monteji abantu abakwatira ebifananyi ebirungi ebyomulembe oyina embaga oyina okwanjula kukyala birthday parties oyagala ku surprising amagara engagement gwe buli mukolo gwonna gwomanyi nti mukolo gukolebwa ate era gusobola otunuzibwa mu kamera bo bagambye nti bakoneko obukonyi ku namba z'essimu zino wamanga 0702 1041 25 0702 1041 25 naye ng'ate bannange luno talonze simanyi waje rugenda kugwera mukama katonda wange oba tuli ku ki kati no mulabi wa LMTV agamba bannange ate lutalo ki ngambo olutalo lwa Bad Black ne mwana muwala Alicia the bosschick bannange olutalo luli wakati awo lukyansobedde twawulyako emabega Bad Black ng'avayo ng'agamba nti ye president w'abamalaya era y'omusimanyi yabakulira kati ate we bavayo ate bano babana ababeera bavuddeyo ate okukimuyita ate kimuyisa bubi n'anyiiga kati mwana muwala Alicia yavuddeyo n'agamba ye kanyini ye yavayo n'agamba nti nno ye president w'abamalaya ate kati lwaki we tukyogerako lwaki kimuyisa bubi lwaki avayo na reactinga n'ayomba bannange luno olutalo luno olutalo nze simanyi waje rugenda kuggwera Alicia yagambye ye mwana muto mwana wa myaka 23 naye Bad Black amulabaga maama we okitegeera yagambye nze oyo mwana muto naye sooka ntunuulire nze ne wemba setaddeko ka makeup ndabikira ddala bulungi naye Bad Black atasobola kuvayo n'atambula nga tataddeeko makeup tasobola kuvayo n'atunula mu kamera nga tataddeeko makeup naye nze omwana omuto bwe nti ayinza atya okuvayo n'agamba nti nze era ndi mukazi mukulu oyo Bad Black maama wange bannange luno olutalo bannange nno lukutte wansi ne waggulu nze ebintu binsobedde naye nga bwe tuwulira eby'omumbu bigamba nti birimu omusajja bandibanga balina omusajja gwe bakwasaganya wamu naye nga tebaagala kolaki nga tebaagala kukyogera Bad Black tumulabye akwasaganyiza entalo nnyingi nnyo naye katulabe luneeno olwa simanyi oba kigenda kuggwerawa kati Makenzi agamba bannange singa mbaddawo kubanga nange mpulira nga lunjo kyayetaaga kubeera nga naye bannange luno olutalo lukambwe nze simanyi ye yagambye ye tamutya zigenda kwabika emipiira balabe waje binaggwera kati gwe omulabi wa LMTV Uganda olowooza ono yavuddeyo ono w'emyaka 23 anasobola okuwangula Bad Black kuba Bad Black tuze tumulaba alwanye entalo nnyingi nnyo tayagala ku muntu nnyamumanyira kati gwe sooko Letitia omuteeberezaawo kale ekyo ekibuuzo nkibalekedde ebifaananyi byolengera bye bana muwala bosschick wamu ne Bad Black olutalo olugenda kuggwerawa yavuddeyo n'afulumya n'ebifaananyi Bad Black okuva gy'atandikira nga muddugavu nga yenna simanyi biki bannange yayogedde ebigambo ebimu nange bisitasobola kwogera lwaki nedda nawe kankulekera ebifaananyi ebyo obeere nga obiraba ebifaananyi bye yavuddeyo n'ateeka ku mutimbagano bannange social media ng'etabuse yes byebyo ebifaananyi nateera byolengera ku screen yo